Get inspired, inspirational talks. Kale nkukulisaayo ate mu kanyumiro kafaako. Omusajja ono nga bwe nabategeezezza amagezi gaali gamuweereddwa n'emigaati ebiri. Nabwe kityo yatandika otambula olugendo olumuzze ewaka oluvannyuma emyaka 25 ng'adda mu maka ge asobole okusinkana mukyala we gwe yali yasuubiza nti bw'ali baakomyewo okuva gy'agenze embeera y'obwavu yali ebalumye okumala ebbanga erikoma. Akati omwami ono bw'atambula aba akatambulako wano na wali olugendo lwali atambula telwali lwa mmotoka yali alina atambuza bigere. Kati yali akatambulako wano na wali n'asanga omusajja mu kkubo. N'abuuza omusajja oyo n'amugamba ngenda mu kifo gindi. Kati ekifo kye yamugamba kyali kyawalako nti naye mbadde nsaba ondagirireko shortcut yonna eri wano. Nsaba ondagirireyo kakakubo ak'okumpimpi akasobola okuntuusa gye ndaga amangu. Omusajja ono naye teyali mubi. N'amulagirira akakubo ng'amugamba nti teweemenya waliwo akakubo ak'okumpimpi wano w'oba oyita ogende. Naye omusajja ono n'ajjukira nti mukama we yamugamba nti obukubo bw'okumpi si bulungi. Kati amagezi ago n'agatambulirako n'ewala shortcut eyo n'asalawo atambule ayite ewala naye nga aligendedde ku magezi g'omugagga. Yeewala shortcut kubanga omugagga yamugamba nti mu bulamu afube nnyo okwewala shortcuts kuba si nnungi. Kati aba atambula olw'okuba nti olugendo lwali luwanvu ku lunaku olwo teyatuuka yaliko ekyalo we yasula obudde bwamuzibako nga takyasobola kweyongerayo n'abaako ekifo we yasula ku kyalo ekimu. Ekiro ekyo ne wajja wabeerayo omusajja aleekaana ekiro mu ttumbi ng'alinga gwe balumbye alinga gwe batulugunya ng'alinga asaba obuyambi. Kugamba aleekaana nnyo nga n'abantu abaali mayumba gaabwe basobola omuwulira. Kati musajja wattu ku kyalo okwo kwe yali asuse kwe kwali omusajja ono era bwe yawulira okuleekaana okwo okungi n'ayagala afulume ajja alabe ekigenda mu maaso. Ke kali ke nagambye nti yamugamba nti don't be curious. Naye bw'ajjukira nti mukama we yamugamba nti tobeera curious, toyaayaaniranga nnyo kumanya nga tonne kutegeera kigenda mu maaso nga tonnaakwetegereza. Nabwe kityo yakaka n'agamba omanyi wadde nga mpulira aleekaana wabweru naye sijja kgenda kubanga omugagga yaŋŋamba I should never be curious. Kaakati nsaba nkuzzeeko emabega katono nga sinakubira kyakusatu kyaddako awo. Bwe bwakya omusajja n'atambula mpola mpola. Naye kaakati aba atambula nga olw'olunaku olwokubiri aba anaatera otuuka ewuwe n'alengera mukyala we n'omusajja omulala ewaka. Tusooke tuddeyo emabega. Omusajja ono bw'ali agenda okukola yasuubiza mukyala we n'amugamba nti nze gye ngenze ngenda kwekuumira sijja kulaba mukazi mulala yenna. Era ekyamazima kiri nti omusajja ono myaka 25 talina mukazi mulala yenna gwe yalaba. N'omukazi n'agamba bbaawe nti nange emyaka gy'ogenda okumalayo gyonna sijja kulaba musajja mulala yenna nga bw'ondese ojja okunsanga. Naye kati laba omusajja aba akomawo ati nga n'ate otuuka ewuwe n'alaba mukazi we ng'ayita mu kompawundi adde eno adde eri. Naye ate mu kompawundi emu n'alaba n'omusajja. Akati ani yali amenye endagaano ku babiri? Omukazi yali amenye endagaano oba omukazi yali mutuufu okukola ekyo? Naye ekyo ekibuuzo nsaba omuntu yenna ampuliriza era ndaba akinziremu. Baali beesuubiza naye ndowooza omukazi yatendewalirwa n'alaba ng'emyaka 25 mingi n'asalawo afuneyo omusajja omulala nga bw'olowooza. Kati omusajja ono n'asunguwala nnyo n'agamba omukazi ono gye mbadde mwekuumira mbadde siraba abakazi balala naye laba ye byakoze mu myaka gyo. N'agamba oba ngende mutemeteme waakiri mmanye nti obusungu bwange mumalidde awo. Naye n'ajjukira nti baamugamba nti bw'obanga osunguwadde tokolanga kusalawo kwonna, tosayirangawo mu busungu. Nabwe ekyo n'akkakkana n'agamba omusajja oli yaŋŋamba nti sisayirangawo mu busungu. Kale n'akkakkana n'atasobola kutema mukyala we. Nsaba nkomewo omulundi ogusembayo nkunnyonnyola ebiddako awo naye nkwebaza okubeerako okundaba n'okuwuliriza. Nsaba akagero kano tukayigemu ebintu bingi. Gwe wenna ayaayaanira ssente omusajja ono omulabye nga ye ssente yazigaana n'asalawo atwala amagezi. Gwali eyo ku bibiri bino olondawo kiriwa. Ngenda kudda mu kitundu ekisemberayo ddala nkunnyonnyola ebyaliwo kabe kasinge annaakusibulira awo. Get inspired, inspirational talks. Nyongera okukulisaayo n'okwebaza olw'okuba nti okyandaba era okyayiga wamu nange
tugenda kuddako ekitundu kyaffe ekyokunnyonnyola akagero kano. Nsaba tuddeko emabega eri. Omusajja ono we bamugambira nti we yabuulizwa munne ku shortcut emutuusa gy'alaga, ne bamugamba nti shortcut yiiyawo naye n'atagikozesa. Bagenda okizuula obulungi nga ekkubo eryo baali bamulagiridde okukozesa otuuka gy'alaga nga bamugamba nti ery'okumpi ekkubo eyo lyali kkubo lyabatemu lyababbi. Owulira kye njogera? Ekkubo lino lye baali bamulagiridde, omusajja oyo lyamulagirira nti ogenda gindi nti ye ojja kuyita wano oyite wali otuuke mangu. Agenda okinoonyerezaako ng'ekkubo eryo lyali lyabatemu. Ntandise n'okulowooza nti singa yalikozesa singa bamutemula tyandituuse wuwe. Ge magezi gali omugagga ge yamuwa ag'okuavoidinga shortcuts. Kati mu kuavoidinga shortcut eyo kyamuyamba okutuuka ewaka mirembe. Shortcut ziyinza okulemesa otuuka gy'olaga. Waakiriyita ewala naye ng'onootuuka mirembe. Kansireko kiri ekyaliwo ng'asuze ku kyalo ekimu. Ku kyalo okwo kwe yasula nga bwe nabagambye kwaliko omusajja yali aleekaananga ennyo ng'alinga alaga nti ayagala obuyambi. Kati omusajja ono ekyamuleekaanyanga yali musajja ali abantu, oba tugambe yali musezi. Kati ng'omuntu yenna aba avuddeyo okujja bw'aleekaana bw'ato gwe n'ovaayo nti oze muyamba, gwe gwakwata n'atta ne yeeriira. Era omusajja ono bwe yawulira ono ng'aleekaana yagezaako okuyaayaana okwagala okufuluma ajja alabe ekigenda mu maaso, naye n'ajjukira nti baamugamba never to be curious. Ne kimutaasa, kuba singa tebaali bamuwa amagezi ago ag'obutayaayaana kumanya kigenda mu maaso buli kaseera, osanga singa bwe yawulira emiranga gy'ono omusajja yandibadde yafuluma n'ajja, omusajja ono n'amulya buli n'atasobola tuuka gy'ali alaga. Oba tukyayiga ffenna? Njala tugende ne wali we yalabira mukyala we n'omwami ewaka. Kugambye nti yanyiiga nnyo n'agamba omukazi ono ngende mutemeeteme waakiri obusungu mumalire awo. Naye ne yeekubiriza mu mutima n'agendera ku magezi g'omugagga ge yamugamba nti bw'obanga onyiize tokolanga ki? Tosalangawo mu busungu. Kakati agenda otuuka ewaka okwetegeeza obulungi ng'omukazi ono n'omwami gwe yali alabye, ddala omwami ono teyali musajja mupya, wabula omukazi yamutegeeza nti mu myaka 25 wali ogenda booti wandeka n'olubuto, so n'omwana ono gw'olaba gw'oyita bba wange mutabanyi wo so si musajja. Omusajja agenda okujja bw'ati okwetegereza omwana nga ddala ennyindo yeeyiye, ebigere byebyo, amaaso kyekyo nga ddala mwana we. Nsaba tukome wano ku ssaawa zino tugenda kwongerako Mukama akunjagalire. Get inspired, inspirational talks. Nkwebaza nnyo gwe akyekuumidde ku Love of God Church YouTube channel. Nsuubira nti olugero luno oluwulidde bulungi olw'abafumbo ababiri ate nga musajja na mukazi n'ensonga ez'abatuukako zonna. Tukomekeeza tulaba nti omusajja bwe yatuuka ewaka yagenda okukizuula nga ono omwami gwe omuvuka gwe yalowooza nti omusajja mupya mukyala gwe yafuna, yagenda okukizuula obulungi nga mutabanyi we, era agenda okumukebera obulungi byonna n'enfaanana, agenda okumusembeera bw'ati nga ddala mwana we. Naye tujjukire nti singa yali asaliddewo mu busungu nga bwe yali asalawo okukola, nga bwe yagamba nti omukazi ono kangende mutemeeteme olw'okufuna omusajja omulala, ekyo kyandibadde kimuleetera ate okusaanyaawo famire ye. Kakati akasemberayo ddala kawulirize. Abantu bano ababiri abafumbo buli omu atandika okunyumiza munne olugendo lw'emyaka 25. Musajja yatandika okunyumiza mukazi we n'amugamba munnange gye mbadde ABCD, n'amugamba nti n'ekirala emyaka we gyaggwako omugagga n'aŋŋamba nti alina ebintu bibiri, n'abinyumiza byonna nga tuze tubyogera, n'amugamba nga bwe yasalawo amagezi, sente n'azirekayo, omukazi n'anyiigamu awo kubanga omukazi yali yeesunze nti bba wange kakomyewo ndowooza obwavu bugenda kukoma. Kati ate omusajja amubuulira ebyatuuseewo n'agamba naye amagezi agampeebwa ge gantuusizza wano, n'amunyumiza byonna ebya shortcut. N'agamba singa kale tegaali magezi nandibadde nayita mu shortcut eri n'okundawako tewandabyeko kuba bandibadde bantemula. N'amubuulira ebyekyalo kiri okwali omusajja oli, n'amubuulira ne bino ebyokwagala okubatemaatema ng'alowooza nti omusajja mulala. Omusajja bw'amala okunyumiza mukazi we olugendo lw'emyaka 25 olwo,
n'omukazi naye n'asalawo anyumize bbaawe byonna ebibaddeyo mu myaka egya 25 n'amubuulira byonna. Omusajja bwe yamala okuwulira sitole ya omukazi ono n'avuga naye ng'oggyeko amagezi omusajja ge yampayo n'emigaati 2. Ogumu yankuutira ngulye nga ntambula okomayo waka, so ng'ate omulala yaŋŋamba ngutuuse wano ngulye ne famire yange era guuguno. Kakati omukazi n'agenda n'afumba caayi awo, afumbye caayi bali omugaati omusajja gwaleese. Omukazi agenda okujja omugaati mu kaveera bw'ati abooluganda, njala naawe olowooze ku kyekyalimu, nga mu mugaati guno omunene omugagga gwe yamuwa mwe yakwese essente ze zonna ez'emyaka 25 gyakolera. N'omusajja teyatikkiriza ng'omukazi amugambye nti wanimbye, wangambye tebakwadde ssente, ate kino kyendaba mu mugaati kiki? Omusajja bwe yalaba ssente naye teyakikkiriza, wabula yeebaza Katonda eyakwesa omusajja oli. Ye yamugamba alondeko kimu, ye n'asalawo amagezi, naye ndowooza omusajja ono tugambe nti yali amukema alabe asobola okuleka ssente ku lw'amagezi. Simanyi oba gwe osobola okuleka ssente n'otwala amagezi, naye ono yali amukema. Era bwe yalaba nga omusajja ono ayagala nnyo okumanya, n'agamba ne ssente ze kankole ki, kanzimuwe, era n'azikweka mu mugaati. Bwali oba omugaati gujjize, balidde basanyuse, ne ssente nga mweziri, obulamu bwabwe ne bukyuka. Kakati simanyi oba gwe andaba era mpuliriza era atambudde nange okuva gye natandikidde kagero kano, simanyi biki by'okafunyemu, naye by'okuyiga bingi nnyo. Abantu bangi balina ebintu ebyayanira mu nsi nga baagala ebintu, okufuna ebintu amangu, okozesa sipiidi eya waggulu nga Mukama tannatuusa kiseera kye. Shortcuts are not good. Panya oba obukubo obw'okumpimpi bulimu ebizibu bingi. Gw'omwana ali eyo weetaaga essimu, oyagala okufuna essimu ey'ebbeeyi, naye gumiikiriza toyita mu shortcut. Gwe wenna anoonya okugaggawala okuzimba ennyumba ogula emmotoka, gumiikiriza, kola nnyo nga bw'osaba Katonda. Obugagga bw'oyaayaanira emmotoka gy'ayagala ogula, kyonna ky'oyagala okukola ojja kifuna mu budde bwakyo obutuufu. Ate bwe onookifuna mu budde bwakyo obutuufu kijja kuwangaala, kibeereko n'omukisa. Twewale nnyo okwagala okuyaayaana okumanya buli akagenda mu maaso. Mulimu abantu nga buli akakoonye bwe kati ayagala amanyi ki ekigenda mu maaso. Ebintu bwe bityo bisobola okuviirako okufa. Nsaba tubeere bagumiikiriza, sooka owulirize, ogenda okola okusalawo nga ddala omaze okutwala akaseera akakola ki, akamala. Bwenno wenna atera osayira okusalawo mu busungu ng'osunguwadde. Abantu bangi bw'asunguwala asalawo n'ebintu ebitajja, ate neejjusa okusalawo kwe yakoze ng'akoledde mu busungu. Teeberezaamu singa omwami ono yasalawo mu busungu nga bwe yali alowoozeza nti kangende ntemeeteme omukazi ono, n'omusajja gwe musanze naye yali agenda kufiira famire ye yonna, n'essente bwe yandizirabye oluvannyuma nti omugagga yazimuwadde tezandimunyumidde, nga mukyala we gwe yali yasuubiza okukomawo babeere bulungi, n'omwana kuba bwe yali agenda okukola ye teyamanya, naye mukyala we yamuleka n'obutwe mwana oyo. So kati n'omwana ono yandibadde ng'omusajja ssente azirina naye nga si musanyufu, kubanga famire ye gyandibadde alya nayo ssente zino yandibadde tekyaliwo. Nkwegayiridde nnyo gwampuliriza era ndaba tosalirangawo mu busungu. Ojja kukola ekintu mu busungu ky'olyejjusa, ate oluusi kale gwenza n'okyerabira, naye ate gw'okikoze kiyinza okuba kijja mulekera enkovu. Ye lwaki sikomaawo? Kyengenda okulekera kye kino. Nsaba owulirize bulungi olugero luno. Kankiddemu, nsaba owulirize bulungi olugero luno kigambo ku kigambo, otuwe ebyokuyiga gwe byofunyeemu okuva mu lugero luno. Nsaba obiteeke ku mukutu gaffe wansi awo mu komenti oteekamu ekyokuyiga ky'ojje mu lugero luno. Twongera okubakubiriza okusubscribinga, okulikinga era okukomentinga n'okusharinga ku YouTube channel ya Love of God Church. Kuliko ebirungi bingi ebibeerako. Olwaleero tuyitidde mu Inspirational Talks, onakola tujja kuyitira mu bujulizi, onakola tuyinza okuyitira mu Divine Dialogues, n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tuteeka ku mukutu gaffe. Nyongera okwebaza mwenna ababeerako nga mutulaba nga mutuwuliriza era nga mu commentinga, mu likinga, ngera mu subscribinga n'okusharinga mu sharinga. Ntero bagamba nti nze okundaba mundaba nzekka naye sitera kubeera nzekka. Emabega wa kamera ezinkwata n'abantu ab'enjawulo abakikola. Ndina media manager, media programmer wange Mr. Muwanguzi Samuel Sebo. Nkwagala nnyo, weebale nnyo okuba nti omulimu omulungi bwe guti ogutuusa ku bantu. Ate ng'ebiseera ebimu ayambibwako omukulu Solomon Sebo, naawe nkutumiddeko.
so nga ate n'ekkanisa yonna eya Love of God Church wano ejjokolera mbeebaza nnyo ne bamembers mwenna abafaayo ba lovers of the Love of God Church YouTube channel mwebale nnyo byonna kubanga muwagira omukutu guno. Nsaba twongere okusubscribinga musumba waffe yonna gy'oli nkutumiddeko abakadde b'ekkanisa abaweereza administrator n'abantu mwenna abakuŋŋaanira mu Love of God Church n'abantu ba Katonda mwenna gye muli mwebale nnyo kubanga mutuwagira era batumiddeko yonna gye muli. Nsaba Katonda abanjagalire tujja kuddamu omulundi ogundi.